Anzaje from Mayanja aka Mr. Wagwan eliyo Mbaziira tuna wadi talimanyi. Mr. Wagwan. Mr. Wagwan. Obo otegeeza ki? Mr. Chechiriwo. Mr. Chechiriwo. Kapyachi. Kapyachi wonna wali wonna. So nkwaniriza nnyo tulaba jo sinzidde okutulaba ndino omwana weka awe waffe Nabuddu Samuze ni musajja wa Mukiddaawo ye tawuni yange. Ngogenda mukitengeesa. Ngogenda mukitengeesa. Wano n'ogenda ebuwunga. N'ogenda ebuwunga. Kati ndi nfutuka ku kaloke bayita kibindi oboka manyo bwali okawuliddeko. Kakati bw'oba ogenda n'otuuka mu Kidda ovuga ku mukono gwa kkono. N'ogenda n'otuuka gye bayita actually kati side zeeyo oba ogenda eyo muwunga yenno. Ebuwunga Katiina. Kati ze ndi wakati wa Katiina. Bulando Buchulo kati nduwa abuna ni bawuli wakati yao ikindi manyiyo waliwo ne munywanyi wange abeerayo bamwita Kamala Ali mutolo omunjukira twakolanga ne ku radio budde munjukira kati ye Ethiopia jabeereyo oli otya jendi so kakati ye wafeeyo so tukwateganyeko atuze tuwayemuko ku Mbozi small time then tulabe ndoza bino tebikyaliwo kakati soko buze ku bantu buza ku bantu bagale tubabuliza tufunye ekiri kyagana covid kujja wamma muliyo mutya mwebale kutulaba bongere ba subscribing bagende ku YouTube wansa waliwo akanankani kalinga ekide bakakone mbwe bati bajja kuba of course bayingidde ku family ya Geoffrey Mayanja Mr. Wagwan. So emozi nyingi abinje bitambula kusaidia entertainment. Naye kibadde kyageza kutambula kya Golden Band omukulu Mesach Okuva okuba nti yajabulidde omusime kigattanga kecho omusime yajabulidde aninga agenza okujabulira nga bukyanga etandikira wabadde waawo kugamba nti talabika bulungi mu rehearsals ne mu show eyekawuko ya Easter Sunday era tiyalabikako ate nga kyali kirowoozebwa nti ne ku show ya Easter Monday eyali ku Palm Park era tiyali wakulabikako wadde nga show yayiika bwe baali bakola auditions wamulabako era tiyali zibadde recently wamulabako era tiyaliwo wamanya ensonga laki tiyaliyo saagimanya mwabatulaba mwamanya ensonga laki tiyalabikako kuba auditions mu kifaananyi kyonna ekya auditions tetulina we tulabira Mesach Okuva talina we yalabikirawo yadde mu interview yonna nalaba bamayinja nalaba ba Catherine Kusasira nalaba n'abantu abalala bangi nnyo boolowooza bakasasa ba Ajat Sophie Nantongo nzijukira omulabako but Mesach Okuva was nowhere to be seen. Kakati kushoyeka huku na wudi nti shamgano okuyimba era yagamba nti mulwadde kusawe semba nakube essimu nagawa ne ndi mulwadde ebigere binzimbye siri bulungi nnyo ekyo ne kiggwa kakati ebyapa mpaka bina ne birawo ne biggwa munaku ntono n'atekayo ekiwandiiko ng'alaga nti alikulidde okuva mu Golden Band. Omusajja Mbaziira Tonny aludde n'abasajja bano era aludde ng'agoberera endongo abadde mu system eno kitegeeza ki Mesach okuva mu Golden Band nga tasoose na kutegeeza banna bali mu kibiina nti banagenda kubaabulira ye nateekayo obuteesi kiwandiiko ayinza okuba yali yabategeeza but indirectly ebiseera ebisinga tuba tukola ebintu ne bw'obeera olina mukyala waka manjagala nnyo okuwa ebyokulabirako bye tumanyi ne bw'obeera olina mukyala waka waliwo signals actually ne bw'ataba mukyala twogere kuba kati bwenjogera by'omukyala waka abasinga tetubitegeera nange abyogerako sibitegeera nnyo naye twogere ku kyangungu ng'oli mu relationship n'omuwala yenna nga n'omuwala ali naawe bino ebyomukwano bye tubeeramu ebiseera ebisinga lwe mwawukana si lwe muba mwawukanye muba mwayawukana dda kati kummwe bwe kubaako nga kuliko omugezi aba yakiraba dda kummwe ababiri abali mu firimu yammwe eyo gye muzannya bwe kuba nga kuliko omugezi asinga ku munno okutegeera aba yakiraba dda nti twayawukana dda tobiwulira bino abagamba ntudde lw'abaana kakati abakyala babikozesa nnyo lwakuba abamu ate batuula lw'abaana ate ono obugira bw'ati abaana ne batuuka okukula ne bagenda ne batuuka ne ku university ng'akyatudde lw'abaana kyogamba kati baba batudde lw'abaana ne mu kisenge abayagalayo dda ebiseera ebisinga oluusi ebizibu bingi ebiri mu mayumba omwo by'otamanyi munnanga osobola okulaba omuntu ng'asula n'omuntu naye ng'ebyaddala mubiri gwe gusula n'omubiri ng'emyoyo tegikyasula gyonna so kakati for the case of Mesach Okuva ne Golden Band nze nina endowooza ekisooka mu byonna kati ninyo nga tuzze emabega okuva kwa Mesach Okuva ku Golden Band n'agenda mbadde nze nsaba kireme nnyo kubakanga na kuleeta matuku waawala
bino ebintu bizze bibaawo. Waliwo jo TVM gye nalinda banenda bangamba bannange singa bandi za wano zonna zibeera nga Frigo bandi tebaawukana ekyo omuntu alimba. Kambeeko kye mbagamba bannanga batamanyi. Afrigo bandi yo gye mulaba naye egenze waguka evuddemu by the way nayo yennyini era erina aba bennyini ba founders baayo balina era gye baawaguka. Okitegeera era ne mu yo mulimu abagenze bawaguka ng'oggyeko abagenze bafa oluusi abamu n'abakyali abalamu mulimu era abagitandikiramu nga bakyali balamu nga kati tebaliimu ng'era weebali balamu. Okitegeera so mpulira mugamba nnyo Afrigo fine tugiwa nnyo ekitiibwa naye kino ekintu ky'okwawukana tulina okuyiga okukinomalizinga okukitwala nti kya bulijjo parting ways kya bulijjo lwakubadde ebiseera ebisinga wano mu Uganda twagala nnyo bwe tuba twogera emboozi erimu ekigambo okwawukana okugyetooloolerezaako entalo you get nti fine nze Geoffrey nze naawe tuyinza obutakkaanya mu nsonga ABCD kyokka ate ne tutaba na lutalo. Okitegeera kati ensonga y'Emisa Kisemakula ono nze mbadde njagala nnyo abasinga obungi nti bwe babeera bagikolako analysis nga bagyogerako nga bagikenenula bagitematema baagala nnyo okugyetooloozaako entalo so nga ate omusajja yabadde clean yabadde smart mu bikiwandiiko kye n'ebigambo bye yayogedde ebyobulamu bye si bitebenkevu. Eyo yabadde ensonga gy'olowooza nti ngumu ekimala okuba nti omuntu esobola okumuterminatingisa contract. So for that however Mesach Okuva ng'ovuddeko ebyo byonna bye njogedde mpulira ndowooza nti alabika abadde mukoowa ekimala. Abadde mukoowa ekimala obutya waliwo okukoowa mu mubiri waliwo okukoowa abantu b'obeera nabo waliwo okukoowa oluusi olw'entambuza y'emirimu gye gitambulamu. Nze mpulira ndowooza nti ng'oggyeko obukoowu ye bwe yaggyeeyo n'atulaga obw'omubiri obwo ffenna tubukoowa naye era kati kankubuuze ng'olowooza bwe yavudde mu Golden tagenda kusigala ng'akola emirimu ki? Agenda kusigala ng'atambuza bulungi. Kati ekyo nze nkisazizzaamu ekyo nkisazizaamu mpulira ndowooza nti Mesach Okuva ayinza okuba alina byatakkaanya nabyo ng'omuntu ng'oluusi bali baganda be oba bannyinaza abalala abali mu Golden nga bo bakkaanya nabyo omuli entambuza y'emirimu n'enkwata y'ebintu mu kifaananyi ekigazi. Kati olowooza Golden Band nasigala kye kimu because tulaba nti badde bageza kuddamu kugizimba mulimu bayimbi bapya wadde nga Kusaasira ye agamba akyali mwali nnyo. Kusaasira nalabika agamba ayagala genda mu The New Eagles nakirabyeko The New Eagles gyeri ya Geoffrey Lutaya gyeri etambula agala kusomera abayimbi abalimu mulimu Geoffrey Lutaya mulimu mukyala we Mama Pius mulimu Robert Rota Mukasa Kadeya Aida Mugo mulimu Betina Namukasa mbadde simwogedde bangi mwebali alina abalala bangi bakyajja kanne Kusaasira nalabye agamba ayagala gende kakati singa Kusaasira naye ava mu Golden Band ddala mayinja ne Golden Band n'abayimbi baabapya baba basigaddewa anti katuddeyo kati ne mabega mu 99 bwe baali batandika Eagles Production nga bamaze okwekutula ku Diamonds Production n'abalala abaali bavudde gye baali bavudde bandi era yaliko nga nto nga nafu. Okitegeera kubanga yo Golden Band eno wetandikidde of course batandise bonna b'amaanyi ng'ennyimba bazirina nga weebali just kukyusa n'abayimbi abapena babafula b'amaanyi. So mu budde buli baali batandika Eagles Production bonna baaliko abanafu ate era tulabyeko wano ebibiina bingi bitandika nga bonna banafu and for this case Mayinja si munafu bw'oba ogamba nti ng'agisigaddemu yekka esobola okutambula kuba Mayinja buli ekyetaagisa ndowooza nti akirina akasente ke kamu kukakola ebintu bino Mayinja akalina endongo agimanya agiruddemu ebbanga bwe ziba contacts oba connections azikola ki azirina mmanyi nti amanyi ekyetaagisa ekyokukola n'ekitali kyakukola byonna abikola ki abimanyi experience agirina nze mpulira ndowooza nti buli ekyetaagisa Mayinja akirina kaakati ng'ekimubanja kimu
kuddayo kukola ku nsonga z'abawagizi nga mayinja bwe mbadengera okubuulizaawo nange tenkusookayo ndi mu byobufuzi saidi eno layini y'ebyobufuzi nakuba twagala kugendayo eyo saagala nnyo kugendayo naye nga munnange ate era okimanyi ebyobufuzi bye bitutwala ne wano we tutudde byabufuzi singa si byabufuzi kubanga era ebyobufuzi waliwo bye byatugaana okukuŋŋaana nga bakama baffe waggulu eyo batugamba nti mukuŋŋaana so kitegeeza ebyobufuzi bitukwatako ffenna naye nze mpulira ndowooza nti Future Golden Band esobola okubaawo even without Mesach Semakula oba even without kusaasira naye nange nsigala nsobola okubuuza ekibuuzo gwa nkyazizza nti etya nange nenkiza etya esobola okubaawo singa bamanya bino challenges okusoomozebwa kubanga Mesach Semakula bwakugendako that is a challenge a very very huge challenge kusaasira naye kale bw'aba agenze nayo ddibu ddene kubanga kusaasira linnya ddene mu art industry wano mu Uganda naddala mu kuyimba so nze nsigala ndowooza nti bonna ate oba n'emayinja era bw'anaavaayo yenna n'abaagisigazizza Golden Band still alina okusigala nga yeebuuza lwaki abantu bano bagenze kubanga ne bana balaba n'abazze kugenda bajja kuba ensonga lwaki bagenze Luwoli yasooka okukola ki okugenda so ezo challenges ze balina okukolako nebatambula nina yanzibiddeko awo ani waliwo yanzibiddeko awo gwesijja kwogera linnya nti naŋŋamba nti manager omwami erinnya ndyerabidde manager wa Golden Band Kavuma atali Kavuma waliwo omwami awo omulala manager waabwe erinnya lyenvudde mu mutwe nti bali mu kuteekateeka ne Kavuma yennyini oyo manager wa Golden Band ne Kavuma bali mu kuteekateeka okukola bandi eyaabwe etali golden kakati okitegeera kati kitegeeza bino bye tuli mu kulaga bwe tubanga Katonda asobola tulaga ku biri mu maaso biri mu kutulaga nti Golden Production oba Golden Band future yaayo teriiwo eweddewo era ffe abawandiika ebyafaayo tujja kusigala tugamba nti Mesach Semakula bwe yava mu Golden Band neekola ki neegwa neesaanawo mwekyali bwe kijja okuba mu byafaayo era abaliraba vidiyo eno mu myaka 3 mu maaso tugikoze mu mwezi gwa kuna ogwa 2022 tujja kugamba nti Mesach Semakula bwe yava mu Golden Band neesaanawo that is ebyo byoyogedde bibinaabanga bituufu kale byebyo ate gundi the new Eagles olaba nti erina olugendo kubanga nayo tena kifaananyi kyo kyeraga era ebadde nga Golden Band bwebadde mabegeeri okuba kati ebadde ekomyewo okukola okuleeta bano abayimbi abapya ebaddewo naye nayo wadde weeri naye nayo tetulaba nti eri active for the case of the new Eagles the new Eagles eyo kubanga ajjukira bano abantu baawukana 2014 gwali noba mwezi gwakunaawo gwali tuyingira gwakutaano 2014 nga bava mu Eagles production bano ne bakwata mu Golden Lutaaya n'omukyala ne bakwata ne bakola ekyabwe the new Eagles bwe baali recruitinga abaana be baali recruitinga bonna Basasha Brighton Grace Kani Aida Mogo Mukasa Kadeya Rachel Namiro Bettina Namukaso wa Jovan Luzinda the new Eagles eyo yalaga era nze nakati ne gye buli eno nkikiriza nti twaliwo wano bandi ekyabadde na mukisanga the new Eagles kubanga okuva le batandikirawo ne basimbula Katonda n'abayamba n'abawo mukisa n'ennyimba nga buli luyimba olujja lukuba ninga mutamivu manya emboseera emikisa gy'abakazi tuli luno akabaasa waliwo omukulu bwakubawo tuli luno bano ba Sasha Brighton manya waliwo ekola luyimba kyawo Sasha Brighton yali luyimba ki balita batya so lucky Chris Evans lwe yabawandiikira olwo ennyimba ne ziba za tabbu baneeno ntwala ba Robert Rotaabo ne bazikuba zineesigaani ennyimba ne ziwaguza ne zibeera nnyo by the way kyatuusa n'okubanga the new Eagles eyo watuukanga n'obeera mu kivulu kyayo koze ennaku ezo twagendanga nnyo nga batutimba ku bivulu nabo gye babeera babatimbye ng'otuuka n'otunulira performance ya the new Eagles okuva lwe bakuba ekitiibwa kya Buganda sho netandika okuva ku mwana asooka nga nnyimba z'amaanyi paka Lutaaya wajjira nga she nyuma bunyumi nga toyinaamu moment yonna gy'ogamba nti naye nga bibowa kati oba Irene ajjaddi shonga yonna ewooma balina abaana awo manya Livingstone Mugambwa manya abaana nga bakuba nga bayimba ng'owoomerwa so the new Eagles netambula bwetyo paka jjo wano ndowooza tuyingiridde ebiseera bya COVID 2019
era by the way bandi eyo waliwo n'ekintu kye nalabala kubanga kati bino ebintu ensi oluusi tebimanya waliwo ebiseera lutaayo oyo ne mukyala we baali South Africa eyo baali South Africa ndoza okumala wiiki nga nnamba the New Eagles nesigala ng'etambula ng'ekola nga na audience esiima nga lutaayo taliiwo nga babbetinana mukasaabo ne Giovanni Luzinda bakulawuninga show naye ng'eba ya tabbu so kyengezaawo okulagamu ebyo bye mbadde ngezaawo kunnyonnyola nti the New Eagles ebadde etambula bulungi paka jjoli abalamu wano ensi lwe yagwamu yolekeza za covid kakati okuva mu covid awo interviews ezisinga ze mbadde nkola mbadde ntera mbagamba nti covid afaanaganako n'edduuka edduuka lye watandika nga mu budde buli we baggalira bwe liba dduuka twalinamu sitooko ndala kati we bagenze okutuggulira era sitooko tulinamu nki tulinamu ndala kakati the New Eagles okuva mu budde obwe nkugambyeko we batuggalirawo ne kakati kubajjukira ba members abamu bajabulira the likes of Henry Mwanje, Sasha Brighton, Giovanni yennyini kati mpulira naye director mulamba bano banji bagenda Grace Kani ennaku ezo nalaba ali mu kuyonsa mwana so banji byabatabukako dde oluusi abamu n'abamu tebakyali musically active so ku ssaawa enda New Eagles nze kyemmanyiiko Geoffrey Lutaaya gyali omukyala gyali Bettina Namukasa gyali baide Lutaaya alina n'oluyimba olupya nalulabyeko abaluyita mwali limba lwebaza Katonda waliwo abaana bano Mukasa Kadeya of course waali Robert Rota waali Aida Mugo waali Bettina Namukasa waali n'abaana abalala so simanyi nteekateeka ye kati nga ye ku ssaawa eno bwe kiri naye nga twakoma okumanyira wali mubiri serious nga tunayingira mu covid baali bakyatambula kale nga tumaliriza ku saidi yo okimanyi nti badijja bagenda kuyiga okuloga batya ate nga bagenda kuloga mu gwe ne Suna Beni bwe bagambye oba bwolowooza nga bagamba ki kakati of course ng'ogyeko ekyo nti eryo n'abaana kati abalabidde ku kintu kyammwe okugattamu ebinyaanyaanya kusinziza nga bwekuba endongo yammwe nti abaana bangi nabyo ennaku zino ndabe batandise okukikola ng'ogyeko mu mabala ag'enjawulo naye n'abamu abali ku zi radio olaba nti nga batandise ekintu kyammwe olowooza nti ekintu kino kuba ddungi okuba nti tujja kutuuka ekiseera ng'abaana bavudde mu kuba ennyimba okuli oluyimba olukubira mu nnomo yaalwo okuyingira ekintu kyammwe olowooza lina abakubo ddungi era mu music ne mu nsanyusa mu kukuba endongo olowooza kinaaba kireesewo enjawulo ey'amaanyi music endongo enaba teyonoonese oba enaaba yeyongedde bweyongezi kutumbuka ekibuuzo kyo nakuba okisaayiridde naye olinga agamba nti ffe endongo twagyonoona si bwe ŋŋambye ddamu olongoosa ekibuuzo temusa kubanga bwagyonoona olw'ensonga mulina abantu abagoberera ekibuuzo kyo kitegedde enaba tekutte ekkubo ddala etya ffe twagikwasa ddala kubanga kyanjawulo kyeka endongo ejja kuba efunye ekyenjawulo simanyi kyoyagala nziremu ku kibuuzo kyo naye mu byonna okubeera straight ku nsonga eyo simanyi omanyi enensi ogiraba Bobi Wine alina oluyimba lwe yayimba n'agamba nti enensi self service teweekola ki teweeseera buli omu okwata n'ogabanako kyoyagadde kati ba DJs abo simanyi nabo ndowooza kirabika mu kwagala okwolesa ekyo kyenva okwogera waggulu ekyokuba nti enensi self service bayinza okuba nabo bayagadde bajjeko ate ku saidi yaffe wetusena nabo basenewokko bayinza okuba balowooza nti wayinza okuba wewakugusa amangu let them try baleke bagezeeko kale toyanzeege mbadde ono ku stream live ate yagala mbagaane
Nabye katobadde mu mativu nangeri gyenzizeemu kibuuzo. Tugenderaawo. Modern ku Stream Live Avenue Makindye wano okulyana na house wano ngokute ku Kyerukuli katono nga wakava ku Land Star wetuli side wano wetubadde onako olwaleero ew'omukulu Mbaziira Tonny nono mutataganyiza musanza kula milimo gye naye nakkiriza tuwayemu kwera nduza tuwayiza emboozi sebo nzikiriza n'olulala nkutawanye ng'emirundi mingi. Nero demontawanye. Nzikiriza. Nze ndi awo botawanya. Naye nga abantu bagambe bajje tubakolera emirimu gya production obulango bwonna obwa radio obwa TV obulango mu ngeri zonna. Mu ngeri zonna concepts zonna tuzizimba wano obulango wano bwe tukolerawo bwokka situkolerawo nnyimba. Ennyimba okujjako bw'oyagala videos of course zo tuzikola. Era abali abeetaaga music videos temuganda kujja tukyalirako tubeerawo wano basobola n'okutukubirako ku simu yaffe ya office ne batuwa emirimu oba ne bajja abalina zino manya birthday parties abaagala biki ebyo nanga byetaagamu ka video coverage mujja tukubira ku simu yaffe ya office ebeera 0753 8028 esembyayo 47 0753 802847 babeera batulina emirimu nga tugikolera nno ddala. Kale bajje mukwasaganye abote butambudde olwaleero banafu aba Phaeton Fashion Store beba jjo kujja engoye